This content is not intended to diagnose or to treat any psychological or physical health condition, and nothing contained in the content should be misconstrued as such. The content should also not be used to self-diagnose or self-treat any mental health, medical, or physical condition. Hello? Hello. Haji, salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasizoti ayo Haji Rashidi. Je ndi sebo wasizoti sebo. Badde mweraliikirivu nalabye olutambi nga bagamba nti oli mulwadde wa monkeypox n'entya ne ngamba wayi. Omutima emmeme gyesula. Gyenkedde okkuba naye nga nja kukeera ku makya. Naye kandowooze nti abakola ebintu ebyo baba basaasaanya obutambi bwebwe tebabusaasaanya mwoyo mulungi. Abantu bakumanyi tebasaasaanya ka muntu gwe batamanyi. Basaasaanya lwakuba bamumanyi. Basaasaanya olw'okuba nti oli public figure. Waliwo okusaasaanya olw'okubanga baagala kukwonoona aziifuga oli Katonda olina kukubira nti naawe olwala n'omubuuza nze ndiki. Tusinga n'okulwala kuba ffe tuli sensitive emibiri egyaffe tetulinga mmwe bakankaga olwala n'omira painkiller nga obulumi bwotta tomanyi we buva. Gwe ng'oyagala bulumi bugende. Oyagala bugende naye ffe buli lw'owulirako nti omutwe gunnumye olina okugenda wali ku blood test. Oba okitegeera? Yes, kyemukola kiyina bwe kiyamba omubiri okuba nti gufuna resistance ku ndwadde. Okuba nti si buli kaseera nti tetuguwa omubiri tetugiwaamu space okwerwanira. Eva tubeera mu panic. Malaria ekino okitegeera. Kituufu agiwa. Bisobola okulwana. Ne gufulumya obulwadde obwo ng'awadde ng'okoseza na painkiller zokka. Kituufu agiwa lwala monkeypox. Kati ekyali badde kituufu. Mpox yankwata. Yankwata kubanga ffe tuli mu mulimo gwa busawo ate jjukira nti abantu bapuleti naddala kati nze bandeetera nnyo endwadde ezo eziremye. Buno obulwadde buli ku maanyi ga mubiri kye tuyita body immune system. So obulwadde obwo bankwata waliwo abaami be najjanjabako n'abaana famire nga yonna ye. Accidentally nakwata ku mulwadde gloves ate ne mmala ne neekwata ku liiso ng'akantu kansiiye ne nzijukira lunyuma. Kaakati ekyo ne buntandikiraawo. Ate tebutandikanga bujja na musujja. Bujja n'omusujja mungi nga alinga malaria naye nga bw'omukebera ate talabika. Ennaku era malaria nadde njogera n'omusawo grade B Entebbe n'agamba nti omusujja ogwo gusinze okutta abantu. They have like 20 cases. Abantu abafudde. Abantu be bakahandolinga bawera 1,600. Nze ebbanga lyembaddewo okwo nga olaba buli kaseera cases zijja. Simanyi lwaki gavumenti yatwala nnyo obuvunaanyizibwa nesensitizinga COVID. Naye ate kino buno bulwadde buzibu nnyo mwami gundi buyinza tebumanyi na COVID. Nze mu COVID ate omumanyi nakola nnyo. Of course nzijukira kuba nze omu ku baasaka. Weebale nnyo enkola yonna gye wayitamu. Era COVID nze yankwata emirundi n'emirundi nga siyinza kusula naye. Ankwata kirenkya era nze saakolesaako zi masiki ezo. Kuba kati masiki ezo oziraba nti omukka gw'ofulumiza ate gwozzaayo munda. So nga kyetufulumya kira ne kyetuzaayo kiki. Era abantu abasinga okukozesa masiki be basinga n'okufa. Amawuggwe gagenda akawuka kagenda ng'ogayingiramu ng'obwedde makyafu. Kakati obulwadde buno ennuma gye bulumamu abantu tebali sensitized at all. Ekyokubiri ne gavumenti ndabanga etannaba kweteekateeka kimala. Kubanga nayagala ogenda mu isolation area yaabwe. Entebbe referral hospital. Weewokka wakyali facility esobola okuhandolinga ago. N'obwogenda Mulago n'obwogenda wa bakusindika Entebbe grade B. Kati grade B bweraba nga tekusobola n'ekuteeka mu isolation area yaabwe. Eri awo kubitaala awo. Entebbe kyamya n'okkirira wansi. Referral hospital.
Yes. Kakati I was so much shocked kuba nagendayo nentuukayo naye nga n'abasawo tebaliwo. Ko mbuuza abasawo baliwo nti abajja buzi omupya asookera wanti ajja tukuwa kati tuulako wano tuulako wali ayi banange Uganda yaffe bwetu bweri. Dr. Saddam Rashid Lukwago Wangisebo monkeypox aluma atya? Nkankijje muggwe bwana Kankaka. Obulwadde buno buluma ebintu byokya birina ensolosozi birina amajimbi birina omuliro omuliro gwennyini ozo gawaliwo kumako omuliro obugujja n'owulira nga ate oyagala mazzi ate amazzi ne bagakuteeka ate n'owulira empewo oyagala okwebika naye ate nga kyeweebika nga olinganga yeetekako ebisaanyi. Very very dangerous. Bulwadde buzibu nnyo. Kati gwe weekwata ku liiso ne buleeta omusujja. Wakimanyi ekyomusujja kyosolo kihandolinga omusujja gwo tegwakuyisa bubi. Ogwo nze emyaka gye nnina gino sirwalangako bulwadde bufaana sifunangako omusujja gufaanana nga guno. Kati gubehavinga ng'omusujja gwe tumanyi kitengo gundi guleeta ekitengo ebyenda ne bibanga ebyagala okuvaamu bigwe wali. Okitegeera n'okankana n'owulira nze nkugambe nafunako dda ndowooza mu myaka ng'etaano awo mukaaga omwana waatandikira okuba nga ategeerategeeramu. Mizozi zajja ne zinkwata n'enfa ne banteekako n'emuggwanika banzigyawo bujji luvannyuma nga Mungu anzirizizza obulamu. Okuva olwo nsirwalangako obulwadde ne nga nti nzirise nazirika ennaku 2 lwa musujja. Awo batebunnaba kuleeta kabonero konna nti oba obutuke kati afuta kujjanjaba musujja ogwo ogenda okulaba nga akantu kajja kamu 2 ate buluma bulimu amazzi busiibwa. Leero kyebukola e Kampala mukadde wana Kankaka buno buleka babuleese bulume e Kampala mukadde kabe musajja kabe mukazi buwala ne Kampala mukadde. Kale ebitundu by'ekyama omuntu we bukolayo okola otya? Obinnyika byonna n'olabanga bikunkumuka. Obinnyika mu mazzi otakula oweweeza. Muganda wange natuuka mu isolation area nga ndaba sijja kufuna byenkola ki byenjagala naye nga ewaka nali ntya olw'okuba nti obulwadde buno bukwata naye olw'okuba nti munaye Mukama tumwebaza nti tetulina mizigo tulina amayumba oga ati eno luumu kambeere muno ndwalire muno yakufulumako ngende mu kati ntuule wali entebe yange bwe ngenda nayo njijjayo nenjiyingiza mu kisibwe ntyo. Tokkiriza agikwatako? Sikkiriza n'okuyingira mu kisenge kyange mukyala wange yekka yayingira n'ampa ebyokulya n'amala n'addayo n'anaaba mu ngalo sanitizer weeziri n'enkikolera wano ewaka naye bya gavumenti biringa makomera tosobola wawunya obuyonjo birina okuba nga bw'amaanyi nnyo. Kati nze nagenzeeyoko weeks nga 2 nensanga abantu beesibye masuuka tebambala anti we Kampala mukadde ne bandaga abakazi awo nga balina engeri gye batambulamu ng'olaba obulumi n'abasajja. No. Omwana ne mubuuza mwebaka mutya nti ati abantu 3-4 mu luumu what obulwadde obutambula mazima ate abantu basula wali congested tebalina mpewo emala ku bulwadde obufaanana bwe butyo. Wasanga yeddagala kugambye n'abasawo saabasangayo era ng'abantu beefaako bokka tebatutte mu ddwaliro. Isolation oli mu isolation oliyo wekka tofuluma. Abasawo bajja buzi bwa lumu bajja ssaawa mmeka tetumanyi nga siyinza kusigala wantu nganze nga bwe neemanyi. Era banga nti woyingira no teri kufuluma naye mbaga nze nja kufuluma era kinaa kyetaaga kulinnya kikomera ekyo kwaliko akatimba ke baasiba ne mbaga nja kufuluma nja kulinnya geeti nfulume. Mpulira
era nasalaasala amagezi awo ne banzigula ne bagamba no kangende nze neekoleke waka sijja kubeera satisfied wano ne bantanga tebakkiriza naye nga baali balina okunta andamuke waliwo kati ebino ebintu bye beesiiga mu ng'omuliro guzze biringa oba kitube gundi webiri bingi waliwo kalamayini waliwo aganagundi tube webiri naye it is useless biri ebintu bifubutuka munda ng'oza ga wali abigobayo omubiri gwonna guyiwa ne guyiika n'ovunda n'owunya ng'owulira ebigere nga tolinnya engalo tokwata kuba wonna wabuli wamubifulumirawo mu nnyindo akamwa konna kayiika buno obwedde buzibu nnyo bwami kankaka gw'olaba ffe abasawo busobola okugamba nti bukutadde mu mbeera ate gwe yajjanjaba covid ng'omujjanjaba woŋŋambira nti businga covid buno obulwadde tebumanyi covid era nsaba gavumenti eteekemu amaanyi mu kulwanyisa obulwadde buno nga tebunnaba kusaasaana nnyo genda wala. Nzijukira oli omusirikale w'amagye gye wansindika mu kyekeeko mu covid namusanga nga yaisolatinga mu maka ge meja gundi meja Majidi nagenda mu maka ge ne musanga covid wabula ali mu self isolation nga naye anywa alya n'emboozi twanyumyanga n'esukka n'essaawa. Ndowooza omuntu okuba mu isolation area ewuwe kisingako okugenda mu zaawane eza gavumenti kubanga obufunira obufunizi ndwadde mazima era gwabufunye ng'oli wakaba neesivumirira gavumenti eno gavumenti nze ndi musajja wa NRM wadde kaakaka wa NUP naye nje njagala NRM ennongooseemu sebo NUP tewagira manke pokisi NRM tewagira manke pokisi NUP tawagira mwenna mufa kyekimu bwe twogera bye batayagala kuwulira bo balowooza tuli balabe baabwe naye omula muntu omuganda aga nti enswera ekwagala yeggwa ku bbwa kyamazima omuntu akulaba ng'otuula mu bubi n'akukubira engalo oyo aba mutemu nnyo aba wa bulabe nnyo okusinga agamba nti gundi otudde mu bubi mazima so gavumenti n'alibadde njikubira omulanga bino ebintu tebiteekamu politics at all naye abantu tebannaba kufiibwako ate bigenda simanyi lwaki ebintu bya Uganda bimala kubwatuka nga babuguutana nange ekintu kibaddewo kati monkeypox ono nze nave South Africa ngwedde bamwogera mpaka kati naye okuba nti mpaka kati tebannaba kweteekateeka ekyokubiri tewaliwo fomula yanzijjanjaba ya bulwadde buno gye bagamba nti yeeno wannabuuza abasawo ne bye banziramu ne bibaggwa nako nga bambi obalaba nti baali badde basobola okubaako kye bakola naye tebali facilitated at all nga ne gloves zennyini eziriwo tezimala abantu balina okuba ne gloves obuuma obunyiga amazzi ag'okunaabisa bwafa omuntu akwatako kakwata ate nga ye mulwadde n'omulala najja n'akwatako kati gavumenti eringa esaasaanya obulwadde ate bumala okutambula mu bantu abangi ate balyoke baveyo beekangabirize bannange tunaabikomya ddi ebintu ebyo kyo kibi mwami kankako obulwadde buno bw'amaanyi kati ogwoli otya bw'amaanyi n'enkwata yennyini tetunnagimanya eri awo kati agigwoli otya abantu benasanga mu ddwaliro naye ng'omubuuza ye ng'aga nti anze sirina talina mulwadde gwe yakwatako naye ate abukola ki abulina bagamba kiri mu sawuna eyo simaabo ogenda mu sawuna bino simanya eyo abeebeera mu kweyoteza simanya weeyoteza ekyo nakyo ayinza okubeera another factor tetujja kibuuza maaso naye twalyagadde gavumenti eveeyo ekole okunoonyereza okumala ewa abantu information etegerekeka bagende ne ku byalo bakole gundi eyo ani community whatever health gundi eyo ku kyalo nalabye balanga ku kipande Wandegeya waliwo ekipande ekiri mu koona awo gavumenti we yateeka eguuni oba buli muntu ayita Wandegeya kuliko obubaka monkeypox tebwogera wabula olengera kafaananyi atamanyi luzungu tobusoma okitegedde bulungi naye nga lwaki baali badde babizza ku kyalo abalango ne babifuna mu lulimi lwabwe abanyankole mu lulimi lwabwe abasoga mu lulimi lwabwe okusobola kuba ebintu ebisinga nti endwadde zijja naye nga waliwo abazikoleramu ssente so ng'ate abantu bafa agigwa oli otya kati nze ngambe ndi okay nja kusindikira akafaananyi eddako
okateekeko ndyoke byakaze byonna bikalu siinaako wantu wonna wa bleeding awali naye nga treatment yange nagikozesa for 5 days oka so I'm now okay. Yes. Kubanga fwe tufiirwa omuntu ajjanjaba abantu nga ekintu kimuli mu mukono gwa buzaale. Bino ebyokusoma omuntu omulala aga kale kasome anaakomawo n'atujjanjaba. Naye nze kanga Katonda ansomosezza bingi. Siyinza kufa binzi ndowooza ndifa masasi oba butwa. Nakyo sikirinaako bujulizi. Mukama kubanga ebyo naate Katonda abituyisizaamu. Okitegeera? Essebo. Ne tunoonya ne way out yabyo. Mazima. Wanga toyinza kubeera kaseera ng'oli ku ekyo. So ndyoke ndi mulamu bulungi era ndi bulungi sebo. Kati opulaninga kuva. Enkya si lwakuna. Enkya nja kutambula ngendeko mu bantu. Olwaleero nnyinza okugendako entebe bankyekingeko. Okulaba nti bampa saagala kubeera nga sitambula n'amateeka. Yes. Kale sebo. Neyanza nnyo sebo. Nampeereza akafaananyi nja kulaba. Kali kaabadde kandiisizza ke nasoose okulaba. Abantu bange abanetaaga wendi wakaliga tujjanjaba endwadde nga bulijjo lwakuba nti nze kati sikyakola omulimu mutabani yagutambuza. Naguwummula kati nyina ebirala byenkwasaganya. Naye nga budde weetule ekyokubiri waba nga waliwo adde bakitambuza mu kulumirirwa Saddaamu banenze ndi bulungi. Waba waliwo ate abayinza okuba nga badde bakitambuza kwonoona twagala tusomesa abantu nti fe tutesitinzeeko ku mpox. Kubanga tuli bantu nga abantu abalala naffe tulwala era tufa. Tetuli Katonda tuli bantu nga mmwe. Era endwadde zitukwata. Ate chances ezo zitukwata nyingi nnyo kubanga zitukolamu ate bantu be bazituleetera. Nyina ke njagala okusembyayo. Yesebo. Naye nno kakulu. Yesebo. Kampala mukadde ojjanjabayo otya nga mpox akutte omalako oti omuntu amalako atya. Muganda wange treatment gye nnina saagala kugimansa wano ebyange obimanyi. Naye eddagala weerireko oyazze wange. Simanyi oba gavumenti ekyo nanzigulako omusango olw'ekyo. Naye bakimanyi bulungi nnyo nti eddagala lye bampa lyafeeringa. Ne bwe tuddayo era n'eddagala lyabwe ndirina saalikozesa. Nalikozesa wiiki nnamba ng'omubiri guggwawo buggwi n'endyesonyiwa n'endivaako n'enkozesa ebyange. Essebo. Omuntu yenna atesitinze positive with monkeypox buno obulwadde bwakudiringa n'amaanyi ga mubiri kye tuyita body immune system. Ky'oba olwana nakyo nga bw'okaza ebisigadde bijja kubeera byangu. Aje nkusabira birungi byereere. Amina sebo neyanze okunnoonyaako. Kale sebo.